on your life right now. Anamwombea, anasema nataka sawa sawa hii upone. Hallelujah. Le cancer, le TB. Mumujjukira bulungi. Yali musumba wa kanisa ya Holy Fire Ministries Namulanda. Amannya ge amatuufu ye William Muwanguzi. William Muwanguzi mumujjukira bulungi Namulanda awo nti yakankanya ensi era n'atuuka n'okugamba nti kati kiwedde tekyali kirala ebibye byebyo. Kiwedde mumujjukira bulungi nti ye musumba eyasuulanga abantu ku ttaka. Naye mujjukire nti abasumba abasuula abantu ku ttaka twabalabako biki ebibafaako emabegako awo, era n'amaanyi gye bagajja okusuula abantu ku ttaka. Oyo y'omu ku baasuulanga abantu ku ttaka, ye ng'akutunira butunuulizi n'okankana n'ogwera. Nga bw'akusongamu olunwe ayinza okusituka mu bbanga n'ogwa n'odda ku ttaka n'olyoka oyimirira n'okankana n'ogweri. Kale yayuguumya nnyo abantu mu biseera bye. Bw'atyo n'akazibwako erinnya erya Kiwedde. Kiwedde ono agwa atya? Engwa ye yali nzibu nnyo. Musajja yali muzibu nnyo, n'engwa ye n'eba nzibu nnyo okukkakkana ng'akwatiddwa, avunaaniddwa, aguddwako emisango mu kkomera. Emisango no gye yaggulwako mu kkomera gyali gya kufera. Yafera abantu n'akunakuna. Yafera abaana abato, n'afera abakazi. Abo abakazi yabafera nnyo n'abakwakulako ekya Mikayiri. Si kiro si misana. Yafera abasajja ne batunda ebyabwe byonna. N'alyoka agula emmotoka ennene enzibu. Eyo n'akiteekako number plate erinnya erya Kiwedde. Ne munnange ng'ebintu bwe bibeera, ng'entandikwa bw'ebeera, era n'entandikwayo okugwa kwe bw'etyo n'egenda ng'etandika mpolampola okwakkana ng'asibidde mu kkomera. Bwe yatuuka mu kkomera yakola ebyewuunyisa. Yamenya ekkomera n'aliddukamu okukkakkana ng'ali Tanzania. Bwe yatuuka e Tanzania ne yeeyongerayo n'ayingira ddala mu Zimbabwe. Naye nno ng'omukono gwa gavumenti bwe guli omuwanvu ennyo gwamusikayo bakapwa ne gumuza e Uganda n'aweera n'atereera. Kati mulamuzi n'amusalira emyaka ebirungi 5 nga musibe mu kkomera. Kati emyaka 5 gyaweddewo, gy'obamanya gyaweddeyo. Ali bweru alya butaala. Agamba nti we yatandikira wagenda weyakoma wagenda okutandikira ng'ate ku luno azze n'enkuba mpya. Enkuba gy'azze nayo mpya. Agamba agenda kuddamu okubatizibwa. Bw'amala okubatizibwa agende asome Bibiriko, Bayibuli. Kaakati bw'anaasoma Bayibuli alyoka ataddemu butto. Waliwo yakomanga ali Namulanda awo abatandikira. Naye katwebuuze, bw'anaddamu obuto nga bw'agamba nti bwe yakoma wayagenda okutandikira, agenda kutandika atya? Kubanga abantu ak'obufere kali bakyakajjukira bannaye yafera abantu ono. Kaakati nno omusajja wa Katonda ono bw'atyo akomyewo nga bino byonna olwavudde mu kkomera n'alyoka yeetondera bannayuganda. N'abagamba nti bannayuganda bannange mbeetondera okweyisa mu ngeri etajja. Naye bambi ku mulundi guno nsazeewo okuddamu okusoma ebyenjiri era mbikole nga mbinako obumanyirivu era ngenda kuddamu okubatizibwa. Kati okwogera bino William Muwanguzi ono oba amanyiddwa nga Kiwedde yabadde n'omusumba Mikayiri Katende oba Michael Katende owa Holy Temple
church Namasuba ng'onono ye yamukutte ku mukono n'amulagira asooke yeenenye byakola abantu ate agende ew'omusumba Semyoni Kayiwa yewandiise okusoma eby'obusumba era abatizibwe buto. Katende ono ebintu byewuunyisa kuba Katende ono yali wansi wa musumba Muwanguzi oba muyite Kiwedde mu kkanisa eri eya Holy Ministries Namulanda nga Kabambi Katende yali wansi wabula ebintu ebyefuula kakati eyali wansi yali waggulu. Kati kikwewuunyisa nti Katende ye musumba wa Kiwedde eyasumbanga kati yasumba yasumbanga kati gwe basumba ate yasumba kati kiyaawo kakati Kiwedde ono bwe yeetondedde abantu era yazzeemu ne yeetondera abantu n'abagamba nti bannange era mbeetondera okuva Namulanda nga sibasiibudde bannange abagoberezi saabasiibula bagoberezi bange saabasiibula bwatyo bwe yabadde yeetonda ate era neetonda olw'okutunda ekkanisa bwe namala ogitunda neneefuula kyessiri neneyita faaza bannange mbeetondera kuba nakola ebitakwatagana bingi ate bwe nasibwa mu kkomera nentoloka nensala ensalo nenyingira Tanzania neneeyongerayo Zimbabwe bannange Zimbabwe eyo nebankwatira nebanziza kuno nensiba emyaka 5 ekibonderezo kyange kiweddeyo era njala kutandika buto ekyobuweereza ngenda kusooka kuyita mu kutendekebwa era n'okwetondera abantu bye nasobya oluvannyuma mbatizibwe bannange Bannayuganda ekkomera linjigiriza okuba omuntu mulamu era ekkomera linjigiriza obutenyigira mu vuyo ekkomera ne linjigiriza okuba omuntu ow'amazima mazima ga Katonda mu ggulu eddembe lyange libadde lyanzigibwako era sikyayinza kukola binziza mu kkomera. Bannayuganda mbeetondera nnyo mbeetondera nziramu okubategeeza nti nze William Muwanguzi gwe mumanyi nga Kiwedde wa Holy Fire Ministries Namulanda nze mbeetondera munneetondereyo bannange mbeetondera bwe mba ntandise ekkanisa mujje bangi mujje nkole ebyamagero ku luno ŋŋenda bikola nga mbikola nga nina amaanyi aga Mukama kuba ku mulundi guli nalinaga sitaani ku mulundi guli yalinaga sitaani kati alinaga agenda ewa Semyoni Kayiwa afune aga Katonda bwatyo omusumba Kiwedde eyavudde mu kkomera bwawera okuddamu okusinziira.